The Newsroom, where untold story is revealed. Nga tukyali ku nsonga za General Muhoozi Kayino Rugaba agenze maaso n'okubanga atwongera okutuddamu naye ekirimu kibiina kya National Resistance Movement ba NRM munywanyi Kifumba Mutuku ate Aida Nantaba ali mu maziga amaziga gali mu gaaki ga musajja mukulu agenze maaso n'okubeera nga ayongera okwefuulammo amanyikiddwa nga Honorable Kalangwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Agenze maaso n'okubanga oba oliawo mu kwogerako ne bannamawulire nga maziga gamuyitamu lwa nsonga ki wawe bivudde era bitandikiddewa nzedde ne akuleetera ensonga oba oliawo ezifaananako bweziti ze weetaaga okubeera nga omanya. General Nalweyiso atabukidde Catherine Kusaasira ne full figure abategeezezza nti muwe gavumenti ekitiibwa n'ebifo bye mulimu mulekeraawo okuwemula abantu kubanga muba mutuswaza fenna. Kanserias Luyimbazi Nalukoola weewaawo abyogedde kakati minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija avuddeyo n'abakubiriza ogenda maaso n'okubanga muwa omusolo kubategeezezza nti embalirira y'eggwanga ne bwefuluma bannaye ye talina waakujja ssente wabula waakuzijjamu mmwe mu bantu so mwekubirize mugende maaso n'osasula omusolo. Ye Madam Teacher and Honorable Namboze avuddeyo akatambika mawo akagenze maaso n'ofuuka ekirala nako kagenze maaso n'okuleka bannayuganda nga mwattu bakoteseeyo omutwe nga balinga endiga etenda enkuba. Yenzedde niye batuusako ensonga ng'ezo tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogwasalawo okuba ng'ate gukuwa amawulire aga agagenda maaso n'okubeera nga galina value bagigagata kulambwo n'okumanya ensi yo nga bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwoteeka ne wabweru w'eggwanga. Awo wennyini njagala okubeera nga nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gwe nga gwe mulendi gwe ogusoosola ba vidiyo zaffe nkusaba ogende maaso kubanga subscribing ku mukutu guno kona mukado kaje personalize okateke mu all osobola ofuna notification ku mbuzi zonna ze tukuterayo atoleme kubanga osubwa njagala nzikirize ate nkutandikireko ko waneno kwa Alex Wise wa Mufumbiro katini wano nga describing Robert Chagulanyi Center mu then tweyongereyo n'aba NRM nga musajja mukulu Tangodo agambye atojja kuntisa kuyiga Runyankole bannange wano nno tusimbudde wuliriza. Mwami Kyagulanyi oyo abadde wanjawulo nnyo bulamu bwange. Abadde wanjawulo kituuka ne kinneeraliikiriza ne ŋŋamba naye Katonda lwaki ebintu ebimu abikola bw'ati. Kubanga bw'olaba abantu benzize nabo nzinayita mu mikono gya Norbert Mao, zinaliko mu mikono gya Dr. Kanokiza Besigye, nze nga bwe nkuwadde story yange nti mbadde ne exposure ku current affairs n'abantu abali mu high offices. Yes. But Kyagulanyi Robert Sentamun abadde wanjawulo gye siyinza kunnyonnyola. Musajja munnabyabufuzi mulungi ddala. Si munnabyabufuzi. Alina extra. Mukulembeze. Okay. Mukulembeze. Ate ekitone kye si kikye kya Katonda. Ye Katonda akozesa ye. First of all, alina abilities. He has the visionary, kyobola batumita the generational vision bearer. Alina obusobozi okulaba n'abo basobola okuweereza nabo in different capacities n'aba placing rightly. Ekyo nno nakyo kyebaliza Katonda ng'akikuwadde okuba omukulembeze ate n'oba ng'osobola okulonda abantu ne bafitinga exactly wawe osobola obateeka. So njigidde nnyo ku His Excellency Robert. He's an inspiration in the final politics of my entire life. He has turned around things for me, working with him. He has exposed me to his fan base. He has quite a fan base. Yali agizimbidde kumpi emyaka 2. He's one person that I'll celebrate to my grave. Okay. Ebyo nno bigambo bya Alex Wise wa Mufumbiro njagadde okubanga mbikuwa oba oliawo
n'abaganda bagamba nti etasiima ebulwajiwa naye ate there is a certain point wootuuka n'ogamba nti weewaawo oba oliawo ku kyentuuseeko nina abo abanyambye okuba nga antuukawo. Kansooke nkuwe ku story eno eya musajja mukulu minisita wa finance amanyikiddwa nga Matia Kasaija ng'atwemphasizing osasula omusolo basobole okubeera nga bacorrectinga sente. Awo we mwebuuliza ebibuuzo ebingi ennyo wenjagala tukwate. Saagala kuwulira muntu ndi saagala kusasula musolo ubu onobanga togusasudde kakati nze Kasajja sente nzijjewa mwagala eggwanga lino mogejingi nzikwoti ni Uganda naawo okusinga eggwanga kubanga omusolo gwowa gwe guyamba gavumenti okwereza byoyagala nguudo mazzi masomero malwaliro n'ebintu ebigenderawo kubanga kakati bwe mutampa sente ez'omusolo muba mu sindikaato ogenda ebweru neewoleyo esente nje ntambuze ebintu byaffe mu Nankanyi mu ggwanga. Nze saagala kwewola Minister Kasaija Matia agamba tayagala ye kwewola era n'agamba bannansi bannange musasula omusolo gwe musasula kwe kuli okuzimba amalwaliro okuzimba enguudo kwe kuli services zonna ze mwagala okubeera nga mufuna. Munnange Minister nsaba okutegeeza nti era ku musolo gwe tubadde tusasulira kwe tubadde tugendera mu malwaliro ne batuwandiikira eddagala ne tugenda tuligula ebweru basobole okutujjanjaba ng'eddagala eryo lye tusuubira nti tulisasulira omusolo tetulifunye. Mu masomero ge gamu munnange mwemu omuli nti waliwo sente z'olina okusasulayo ate nabyo tubiteeke ku mabbali nti education system yaffe enfu. Munnange nsaba okutegeeza nti amakubo ago g'oyogerako ge galimu ebinnya nga n'erirungi erisingayo obulungi erya Entebbe Express tulisasulira 5,000 buli lwe tuyitawo. Munnange awo we tuli. So nga bakya-emphasizinga omwe w'omusolo ekyamazima okuwa omusolo bannayuganda sibetefutefu kugaana sasula musolo naye ekisinga oluma bannayuganda kwe kulaba ng'ensimbi yaabwe y'omuwi w'omusolo etokomokera busa kwe kulaba nga waliwo be bakwatira billions 53 ne babakwatira buli miliyoni 10 ne bamuwaza bwereere agenda ali yeekubeko enfuufu nga munnansi bamukubiriza osasula omusolo nga waliwo abalya ekinene kyokka nga ne baleka eggwanga nga lidobonkana. Nze nno ndowooza singa baminimizinga ku nsaasaanyi eyo oba oliyaawo ensimbi ng'ezo ne zikola ku bintu ebiyamba abantu bonna awamu kubanga munnange twalaba ajuuzi looya omulamuzi Mulyagonja ng'agamba bawe yafiira emulago olw'ebbula ly'obujjanjabi singa amalwaliro gaali gakola oba oliyaawo teyandifudde. Kati kino ekintu munnange ffenna kitukwatirako wamu nga bannayuganda. Kakati nno gwe munywanyi ali eyo njagala okubeera nga nkutegeeza nti bya Jerusalem Sale mutabani we ayongedde okuba nga atuwa tweets naye nga tetunnagendayo okusinziira ku Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ennaku 10 oluvannyuma lwa kooti mu Masaka lwe yagenda maaso n'okubeera nga etowa order oba ekiragiro basobole okubeera nga batransferinga Eddie Mutwe okumujja e Masaka okubeera nga bamutwala e Luzira oba oliawo wanaafuna ku bujjanjabi obuli kalekaleko. N'agamba nti ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okubeera nga munnange baweebwa ebiragiro mutabani wa General Museveni Muhoozi Kainerugaba era ne bagaana okubeera nga bateeka okusalawo kwa kooti oba ekiragiro kya kooti mu nkola. N'agamba nti yasigala mu busibe e Masaka era wali nga tasobola kubeera nga afuna ku bujjanjabi oba oliawo bumuyambako nga busobola kusinga ku painkillers zaamira. Jjukira nti yatugamba bwe yali mu kooti nti buli lunaku amira painkillers 12 naye obulumi bwaliko bubi nnyo. N'agamba ye tukkiriza nti buli ekituuka ku Eddie Mutwe buli ekyatuuka ku Eddie Mutwe
okuli okubeera nga bamutochalinga physical torture and mental torture byonna babikiriza naye n'agamba tumanyi ani avunanyizibwa. We know who is responsible. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli yali eyo nno munnange wandisabidde kwedi mutwe kuba embeera si nnungi yadde akamu n'akeddagala bukyanga kkooti eragira atwalibwe Luzira. Omukulu yabagamba bageza ne bamutwalayo. Alinga ategeeza nti yagala Edi Mutwafu empola oba oli awo nga ne Seggirinya we yayita. Banywanyi mumusabire. Olutalo oluli ku X lwajjeno Muhoozi Kainerugaba. Ono nno yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti wakubeera nga atwala musajja mukulu David Davis Lubongoya mu basement era n'agamba how many days in the basement for this guy. David Davis Lubongoya n'aliplyinga yagenze na postinga n'alitweetinga na postinga n'amugamba bw'ati Yesaya 10 olusooka paka ku lwokuna ojja gisoma olabe biki byegamba olabe ne Lubongoya byabadde ategeeza. Kakati Jeno Muhoozi nga bwatagwako bawuzi ba bunyama wuuno mutabani w'omukulu Balamu Gahara n'avaayo n'amugamba 21 days sufficient for early learning phase since he's a new learner afande. Muhoozi hey, he's a woman not a man. Neri Balamu neriddamu nerigamba he may need exercise book, pencil, lip balm, Chutex and Moviti Jerry. Kono, we shall give him sanitary pads in the basement. Kono, Balamu, give her lip balm and Chutex as well. Bagamba ebigambo ebifaanana bwe bityo nga naawe munnange oseeta. Kati ebyo nno bibadde bikyali bwe bityo. Ono omusajja mukulu amanyikiddwa nga Tangoto yavuddeyo Honorable Odogo Oto afuddeyo n'ategeeza nti ye tatya kubeera nga munnange agenda mu basement. Wuliriza. But if you come with your typical arrogancy, I saw some of you threatening me. For me, I already know Runyankole. Ninyendae kugamba niwe. Hati, I am saying you comply. Because we don't want to mobilize our people. Amin tried to use force in Acholi. When the government of Amin fell, people descended and ate all those cows. If you need 10 livers, you kill 10 cows. So the final injunction honors and the final court honors, land honors are the people of Acholi. So we are ready to have a comprehensive verification of the categories. There are those who may not be affected. There are those who would have been affected. Customary land is not for sale. A family cannot sell land that belongs to a clan. That is fraud. Otagamba bosi bagenda maaso na kukkiriza jjogole babatuusaako eri abalaalo okubeera nga batwala ente mu bitundu byabwe ebyacholi ne bagenda maaso n'okubeera nga bamalako emirembe nga kwe batadde n'okubba ettaka lya bannansi. Agamba abo bonna babatiisatiisa nti bajja bassa mu basement babayigiriza Olunyankole. Ye tatidde kuyiga Lunyankole, ajja kuluyiga naye ng'ebyo byo basaanye bagende maaso n'okubeera nga ate oba oliawo babitegeera. Kaakati nno bwe tuba tuvuddeko kaawo nga bwe ngenze maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti omukyala amanyikiddwa nga Honorable Aida Nantaba amaziga gakaaba gakomba lwaki lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Siyinza amanyikiddwa nga Kalangwa. Honorable Kalangwa amufuukidde yakayinja mu ngatto. Wuliriza odi yeeno. Honorable Eki kyaviddeko akalwa okukuba. Babaluzi babasibira mu hotel munange Jinja. Ye tubanoonya tubasaba akalulu ng'ate gw'osaba akalulu omulabako ate omulaba. Nga tosobola bafuna ku simu. Ng'omuntu alina genda mu toilet alyoka ayogere naawe. Baasi mwazibye ku mawulire nga zibayiwa zaabaye musawo yakulonda. N'ebyo Tangoto nga yali yabigaana. Nagenda ne mugamba n'omugambe natafaayo so nandikoze ekyo. Ne tumulagira ne hotel gyeri. N'agaana ogenda obbajeyo mu bitundu ebimu yawuliriza ebyaffe teyawuliriza. N'agamba gwe genda mu kalulu ojja kuloopa ng'omaliri nga kawedde. Bw'ati bwe yanziramu. Kati ogenda kukola otya Honorable?
ate okola ki munange eyo gyemivuyo gya NRM egyagitugobamu naye ne mu kulonda okwaggwera boto bwe wagamba era saalimu nagenda independent naye kati ki ekyakututteyo ng'ate okimanyi nabadde njagala kujja mutujju Kayunga omubbi w'amataka nabadde njagala okujja e Kayunga aveeyo kuba Jinja yamugoba naye ffe kasakisi naffe nabadde njagala tugende tumugjeyo naye yakulemye otuba butya buwanguzi buba bubbi naye kali akalulu akabadde akamugongo nako gamba nti bakubbye nkugambye Aida Nanta bagamba obuvuyo obuli mu NRM mwattu tebwakatandika kati naye nabo bubatamye bannange ekiri mu bibiina nze nno naawe bano bakola birala ne bali bakola birala ebyo nno bwe bityo bwe biri Major General Nalweiso agambya Kasalini kusaasira ne fulufiga mulekera ovuma abantu omwana wange oyo nali mwagala nnyo naye yagenda mmalamu amaanyi ebintu ebyo byakola nsaba omwana wange kusaasira nesaba omwana wange fulufiga nembasaba ti nabagambako dda nti bakozi ba gavumenti mbeegayiridde nnyo bagende ku mikutu nga boogera ku bintu ebikwata ku ggwanga naye nga tebali okuvuma ekigambo ky'okuvuma omuntu omukozi wa gavumenti okuvaayo n'ovuma abantu kibi nnyo bw'abaawo ekintu ekisobye aidha bayite abantu abo oba babatuukirire njagala kubategeeza nti mbeegayiridde nnyo tebakozesa bigambo olulimi oluvuma abantu nga tebakozi ba gavumenti ate njagala okutegeeza omwana wange kusaasira nti yakoze bubi nnyo okuvuma abasirikale kubanga naye akimanyi nti abasirikale be bamukuuma nti kibi nnyo akitegere nti abasirikale be yavumye ne balina abamukuuma batrainingira wamu ffe tulina be bayita intakes intake ya Kisubi ne intake yange ekigwa ku Kisubi kiba kubanga training zino zine engeri gye zitugatta recruitment bali kurutinga Uganda yonna fena ne tusinkana ekabamba kati ekyo kitufuula omu okubeera mwanyina wa munne oba muganda wa munne ebigambo bya General Nalweiso mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu abagamba mweyise ng'abakozi ba gavumenti muleme okubeera nga muvuma abantu boolyawo nobatiyobola okutuuka ku seri efaananyirizaako ko bwe lityo kaakati nno ebigambo bino bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola awuliriza naye ate era n'ekirala abalonzi bagulirire nti nganze kusingisa omusango ekyo nkiwulidde nga kibungeeta ne ku mitimbagano nga waliwo abalowooza bwe batyo naye si bwe kiri amazima gali nti omusango gwe bansingisa nze omulamuzi Bernard Namanya gwali mbuna campaigninga ku lunaku lw'okulonda naye ate ekyewuunyisa ensonga ze yaleeta era bwe kyali walabikako mu bitundu abantu bwe bali balondera ng'oyitayitamu kati ekimu kyagamba nti oli yagamba nti Nalukoola yali ewambogo n'agamba yenze Nalukoola gwe yebeera campaign singa kiba kituufu nti nakyogera ekyokubiri abo abaabinjogerako mbuno Nalukoola ya campaign nga ku lunaku lw'okulonda kankubuulira amazima twasaba omulamuzi oyo yennyini Namanya atukkiriza abajulizi abo ab'omukyala Nambi babaleete tusobole obbaso yaki ebibuuzo nga mpita mu balooya bange yagaana kyokka okumanya omulamuzi oyo wange eringa siiti omanyi kye yakola bwe yali awo ensalawo oyo yagamba nti obujulizi buno temwabuwakanya yiyi ng'ate twagamba abajulizi babaleete tubasoye ebibuuzo ye kennyini n'agaana ng'obujulizi obwo bwali bwanjwanjwa omanyi nze saakoma kuba muwawaabiri wabula ate nange nze kennyini ndirooya mu bajulizi ng'abo ab'ebyobufuzi oteekwa okuleeta obujulizi obulala obwetengeredde obuli independent mu lunnyaanyimba Nalukoola ne guno gwaka akyawera kaakati ye nno Namboze agamba banaye Mungu yabayamba ne bawa Nalukoola kadi ne bataleeta bwana nga buluswa wuliriza singa twalonda bano abaana abato
abali abokusaaga singa baluvaamu dda tewawulidde omuto bwe yagambye yambale kutiya ogende ewanite nga yeropa nti bwe batyo bakola ne Ssegirinya nga babawaabidde ebyavaamu okufiisa omwana waffe oyo era oyo omulenzi oyo mulenzi muto naye mumwegendereze nnyo asaana kubeera wala nnyo n'ebyobufuzi by'eggwanga yagambye yambale ekikutiya ogende wa Museveni omukaabirire akuleke muki ayogera kye baakola ne Ssegirinya nga babawaabidde omusango ekifo ky'okgenda bawoze balwane tudde mu by-election tukole ki bagendamu ebyo agamanya ge yayogeddeko simanya ani tegabadde ga bulimba ge bagendamu naye munne ye yateekayo bulamu munne yafiirirayo obuki obulamu kakati alowooza nti byakusaaga adda mu social media abigamba Nalukoola nti kyova olaba nti NUP erina akasengejja wano singa twateekawo munnabyabufuzi omunafu tubadde tetuyitawo anti wano Museveni waafukamiriza abantu okubatwala yali asuubira nti Nalukoola mu nnaku zino ajja genda amugambe mukama wange tonjijjaako bwemupi ndeka munnange embewo bw'owulira ebigambo bya Nambooze byayogera kano njagala mukajjukire Mityana municipality omubaka omukyala bwe yawangula ne bagenda mu kooti jjukira nti naye yali avaayo yamutwala mu kooti ng'agamba nti yanziba akalulu embu nakola luswa kye yayogera era bw'owulira Nambooze ng'ayogera ebigambo bwe bityo tewakanya kyova olaba munnange baagala anyway kakati ebintu bino bizibu Mau isiye etuula ggulu wa Jenosale vyajja bitya wono akatambika kano kafuluma nga ali wa Jenosale Musale nga bwamusomera mu ddiiro kyokka yagala okujjako Museveni kamba kuwe naawe owulire ebifaananyi bino ebyakwatibwa omuntu bwe tutagenda kwatuukiriza byakwatibwa mu kitundu ekimu mu disitulikiti y'eggulu biraga akulira ekibiina ki Democratic Party Norbert Mau ng'ayogerako eri abaali bakakasiddwa nti bannakibiina kyokka nga mu maaso gaabwe watuddewo omuwabuzi wa pulezidenti ku by'amagye Jenosale Musale mu katambi k'amaloboozi ke tufunye Mau awulirwa nga aliko byannyonnyola Jenosale Musale ebikwata ku GP omuli n'enteekateeka z'okulonda obukulembeze bw'oku ntikko ez'okubaawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno embalala The majority of the National Executive Committee, I understand, are opposed. The majority, more than 30, are already unopposed. ndowooza owulidde ene omuntu ansonyiwa ku eyo sound yeyitamu naye anyway let's comply with it. Honorable Kivumbi aliko byagamba General waffe ffe twali mu lutalo nga Muhoozi twenkanya emyaka ng'ali Sweden Kainerugaba yajja wano ng'alya chipusi ffe abanyanya gye baatukolerako baki n'ebikomando ne tubuuka emirambo Muhoozi Kainerugaba yali Sweden ng'alya chipusi na sausage yadda kuno nga bamuvugira mu motoka ya mwe wa musolo tagulangako wadde egaali eyiye so kaga mutabani watukola ebyo eggwanga olitadde mu mikono gya mutabani wo muganda wo bakodomi baki n'ab'emikwano kali ngo kamba etondere kangendeko mu kyaki ka muwala wange the very fact nti ali mu kyaki ya muwala we kyokka kitegeeza nti ya apology empewo nti okwetonda kw'omukulu mpewo. Beyond the news mu mukutu semakutu munzikirize mbatere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zatugenda maaso n'okukolako waliwo ekiwandiiko ekivuddeyo ekitegeeza nti akatambi akatambula akaspika Anita Among mbuka bulimba naye ngenda baleetera the detail of the story. Let's keep in touch tukomawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.